TV program omunyo kumacha amanya gange nze Prince Apollo era babuuza ko nti mwasise mutya basebo mwasuze mutya abanyabu abazukuse naffe kumunyo kumacha program eno eddamu nezanyibwa mu program Emisingi olunaku olwaleero lweggulo mukama atwadde omukisa tubeera n'omusumba Aloysious Bujjingo. Pastor Aloysious Bujjingo ye musumba wa House of Prayer Ministries International. Kulwekisa kya mukama akyamukuumye era amukuumye ebbanga lyonna. Nkujukiza nti waliyo olunaku olw'okwebaza naku z'omwezi zijja kuba 3 March tujja kuŋŋaanira ku Canaan Land okulabika nga twebaza mukama olwa obulamu bwa Pastor Aloysious Bujjingo. Kwaniriza mu program nkujukiza nti program ene kutusibako aba John Huss International College of Health Sciences. Omwana amaze senior 4 amaze senior 6 wandiagadde atendekebwe mu misomo gy'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi twogera ku nursing ne midwifery mutwale ku John Huss International College of Health Sciences basangibwa mu Njeru municipality twogera ku Buyikwe district. Batukakasa nti ebisale bisoboka muteseganye twala omwana atendekebwe ayongerweko value abeerewo omugaso eri eggwanga lye. Wetegereza bulungi namba y'essimu eri ku TV yo bakubire ne kati tutandika program nyanirize omusumba Aloysious Bujjingo libeera sanyu okusinkana. It's a pleasure. Kitibwa kya nange kanjogerenga mwe abasoma bamatayi. It's a pleasure meeting you again. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Mukama yebazibwe. Awe bwekitibwa. Mbalamusizaako mikono gyaffe abalungi abali eyo mwebale kwekuumira ku munnyo ffe munnyo ate mwe muguleetera okunoga abatambuza enjiri ya Salt Television abatambuza enjiri ya Salt FM nga buli gye mutuuka mu making sure nti abantu bategedde birungi ki ebiri ku munnyo ebiri mu munnyo. So tubaaniriza ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi gwa February era gudduka gusigazaayo ennaku 9 gubenga gugwako abantu gwe mwezi ogusingayo kuba omumpi naye kuluna ate guwanvuwamu olwa lipuya lipuya guwanvuwamu era abaazaalibwa nga 29 balinganga World Cup bamala emyaka 4 okucelebrating birthday. Yes. So since ku Thursday tetujja kutuula fembi katwala omukisa guno okwagaliza abantu abo bannamukisa abaazaalibwa nga 29 February nti tubaagaliza birthday nnungi Katonda abakole bulungi ku Thursday eri Thursday eri maasi eri mu 9 wamu tujja kudda tujja kudda Tuesday bajja bati bana bakulya birthday yabo neera tubaagaliza wali tujja kwongera tubaagalize. Yes. Balinganga ba World Cup emala emyaka 4 okudda. Yes. Neripuya naye emala emyaka 4 okukomawo. So ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi gwa February kitegeeza nti ebula ennaku 9 ate ku mukaago ogw'ekiro kya leero zijjawo bati zikyawera olwo kibutuliba tuyingidde 21 kitegeeza nti ebula 8 kati omugezi obala kati nti ebula 8 omwezi gugweko okyebase oli otya ennaku zino tusoma olunyiriri twalusome nejjo mu Misingi luli mu ngero essula 6 onyirwa 9 olw'omwenda olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu nga zigamba bwe ziti nti olituusaawa okwebakanga gwe omugayaavu oligolokoka ddi mu tulooto wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okwebaka n'okufunya emikono okutono okwebaka olw'ekkumi n'olumu ne lubulabula nti bwe kityo obwavu bwo bulijjanga omunyazi n'okwetaagako ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa oluzungu egamba etya egamba bweti Proverbs 6:9 How long will you slumber O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep.
so shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Yes. Enyiriri ssatu ezo. So bw'owulira waliwo okubongoota, waliwo okwebaka, engeri y'okubongoota. Okubongoota si kwe kwebaka. Wano olunyiri olw'ekkumi lwabijjayo byonna, wakyaliwo okwebaka kutono, n'okubongoota kutono, n'okufunya emikono okutono okwebaka. Kanaga naye akakaseera ak'okwebaka singa okakozesa bubi bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaagako ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Era lugerongero ebigambo amagezi gekwese, Proverbs kitabo ky'abagezi, amagezi gekwese omu mu lugero amayitirivu olituusaawo okwebaka. So there has to be a stop on sluggardness, on sleeping. Okwebaka kuliko we kulina okukoma, kulina okuteeka okukoma. Yes, kati kino kikwata ku individual lituusaawa eyo sinjula. Era nga n'obwavu bwe bunajja nabeera bujja kujjira ggwe ng'omuntu bwe kiti obwavu bwo still addressing a single person. Bwe kiti obwavu bwo bw'obeera omwavu tolowoozanga nti bonna baavu. Yes. Bw'oba weetaaga tolowooza nti bonna beetaaga. Yeah, that is true. Kati kyova olina okuba nga gwe wemonitoringa, gwe supervisor wo. Bwe tugamba nti today is 20th, ebula ennaku 9 omwezi gugwe, ate era nga bwe tuba tubala bulungi katugambe nti ebula 8. Assessment y'omwezi ogikoze? Yes. Assessment ya wiiki ogikoze? Wiiki ewedde? Kuba kati eno empya twakagiyingiramu ennaku 2. Naye ogenda bugenzi maaso oba oddamu n'okebera? Assessment y'omwezi y'emyezi 2 egisooka mu mwaka 2024 ogikoze olaba ng'olinawo otuuse. Ogikoze olaba olinawo otuuse. Kuba apparently kati wali akuvunaana nti tolina kye waakoze mu mwaka, naye gwe olina okwevunaana. Exactly. Kati eriyinza kugamba nti Apollo 2024 mazima tolina kyotulaga nga gutandika teri akyogera. Era goolo tebazibanja nnyo ng'omupiira gutandika. Naye bwe guba guggwa, tubadde mu Africa Cup of Nations mu bbanga litukubye emabega, naye ng'olaba abantu banoonya goolo mu dying minutes, so nga n'ezaasoose zonna eddakiika zabadde zizo. Ne bwe yanditebedde mu ddakiika esooka tewali goolo yandibaliddwa. Esooka ate obwangu bwe bakozesa nga bamaliriza si bwe bakozesa mwesooka. Mwesooka kyewuunyisa nti beekonerako ne baguza enima ne kipa ne bamuwaako. Naye olumu ebeera strategy. Eba strategy. Nti mu ntandikwa osooka kutegeera ne gwoyaŋŋanga okuyiga opponent, kutegeera opponent butya bwali bwopapa nnyo awo mu ntandikwa. Simanyi oba kinaafiitinga bulungi kijaawo bulungi mu gundi yaffe gye tulimu. Kijaawo bulungi kijaawo lw'ensonga twogera ku kwebaka. Yes. Eggwanga lyebase. Yeah, that is true. Tuyozaayoza abaana ab'ekibiina ekyomusanvu twabayozaayoza, aba senior 4 nabo tubayozeyoze nti wiiki ewedde ebibuuzo byabwe byafuluma. Yes. Era nebaza aboogezi bonna abaayogera. Omukyalo omu omukulembeze yagamba nti abaana empita yonna gye bayiseemu tebaggwamu maanyi, wakyaliwo omukisa. Ekyo ekigambo kyankolera ye minisita eyaniriza minisita Minister wa primary education Honorable muri ku Kaduchu. Yayogera bulungi nnyo. Yatwaniriza Minister of Education Mama Janet Museveni. Yamutwaniriza. Naye abantu baggwamu amaanyi olw'ebibuuzo kati bifuluma, bagenda okubalabalamu mu bubonero nga babatadde mu kategole y'okuba nti bagudde bagu tebayise. Ne waliwo ate ebyokunootinga. Minister oyo gw'ogambye ye wa level ki? Primary education. Kati minister omujjuvu atwala ebyenjigiriza byonna
alina ekintu kyazayogera Mama Janet abalenzi balazeewa abaana b'obulenzi balazeewa simanyi oba bamuwadde answer twakiraba ne ku Pierrot ne tukiraba ne mu graduation tusobola okugezaako okuleeta answer nga n'abalaba baleeta kuba bitukwatako tuli bannayuganda trend ziraga nti abaana abayingira mu education system abobuwala tebe basinga okugiyitamu nkomerero okumaliriza abamaliriza bangi abobuwala be basinga obungi yes wabaddewo ebintu bibiri nze byentunuulidde oli waddemba okumpabula tuli mu misingi ate nga tuli munnyo okumakya ekisooka campaign ebadde global okumala ekiseera eyelevatinga mwana muwala kyebayita girl child omwana omuwala mu nsi yonna ayimusiddwa ate anaamuwasa nakka assessment eyo gyogerako ki it is true nti emyaka kati giri mu myaka nga 20 egiyise 2 decades wabaddewo campaign eri sustained kitegeeza nti tebajjaako kigere ku muliro bazaako buza ate nga bateekamu ne sente nyingi teekebwamu sente nyingi nnyo ey'okusitula omwana omuwala mwe yenteekateeka eyajjira ne mu byobufuzi mu governance nti wateekebwewo abakyala balina ebifo nga byo tebavuganyizibwa si byakuvuganya byo byabwe abajja bitulamu bakyala ate nga yo Uganda ekoze kubanga bw'oba otunuulidde structure y'obukulembeze mu Uganda tutandikirewa nankulu w'ekibuga n'ekisooka mere yali nankulu yali mukyala KCCA ekulirwa mukyala Dorothy Kisaka ne tuva eri waggulu wa vice president mukyala Major Jessica Alupo excellency tugende ewa prime minister right honorable Robina Nabanja ne betukomaawo ne betukoma babakyala mu Uganda simokka ne munsi yonna ne kwero si wano kuliko ebifo byabwe no si kwero si woka local government level yonna actually kankutegeeze n'abatulaba n'abatuuliriza nti kati teeka kirina muteeka nti toteekwa kukola organization yonna oba olukiiko lwonna kebe board kebe ki nga tekuli mukyalo ateekwa okuba actually n'ebirala basaako ne percentage nti mu constitution si kiwandiiko mu kubaga obukulembeze bwonna nti ebitundu nga 20 ku 100 biteekwa kwa abakyala butereevu so abakyala abo contribution yaabwe eri visible teyeegaanika era wabayingiriddemu bingi ebikyuse nti kabulakata n'ensi yonna efugibweko omukyala kubanga Hillary Clinton abakuyitamu ensi yonna yandibadde eyina omukyala nga yagifuga kkiriza obagaana waliwo power struggle naye America ekyaliidinga ensi Donald Trump yamukuba akalulu naye musumba bw'obanga bwefuba tutambudde ne theory yo nti abaana kyetulaba olwaleero abaana bobwala okuba nti be bamalako kyandibanga kivudde ku campaign gyenjogeddeko eyo owekitiibwa first lady okusponsoringa omukyala soso wazza omwana omuwala ate ne bamuteekamu ne ssente kati ne owekitiibwa first lady naye tubeera tumunenya butereevu ebeera nenyebezebwa butereevu tumunenya tuti Mama Janet y'omu ku bakulemberamu ensonga ya girl child abazze bakulemberamu enteekateeka si kibi naye beerabira oludda olulala kyetubanenya tetumunenya ne muzeeyi Museveni taata naye yandi spearheadings ekyomwana omulenzi bamuyita batya boy child ono yandikutte girl child oli nakwata boy child naye boy child abonaabonedde mu nsi muno yeerwanako yekka tewali omutawana bwe gugenda okubeera nti abamaliriza batono kubanga campaign yali necessary Mama Janet agenda obiyingiramu n'ensi yonna egenda obiyingiramu ng'omuwala abamu tebabatwalira ddala ku ssomero
abalaba babatwala babavaako mangu ndaba era agenda kufumbirwa ndaba era agenda kubeera mu kiyungu genda ofumbirwe ekyo kibadde mu global ensi yonna nga omuwala temufaako naye kati nti kati sente ezandibadde ziweerera omulenzi abalenzi nabo balabika bafuusefuuse banywedde enjaga bafuuse ekintu ekirala olyaga nti kampeereremu omuwala infact kiyingidde emitwe gy'abazadde nti abaana ab'obuwala tebagenda kuharasinga bw'omusomesa n'atuuka yakomawo okwo n'alabirira ekirala alinako advantage nti agenda kufumbirwa apolo ayinza okumala omwaka nga tanakyawadde gye bamuzaala naye ate tasobola kumala mwaka nga tanakyawadde gye bazaala mukyala kati omuwala either we buli gy'okyusiza kaadi afuna naye ate nabo mu argument yaabwe eyimirizaawo kampiini eyo olaba nga kiri mu sense bagamba nti omwana omuwala when you educate a girl child you educate the nation because they are the first teachers they nurture butereevu omwana okuzaalibwa abeera mu ngalo za maama kati awo okuyiga ne brain development n'ebirala ebyo bagamba nti kiyambako n'abaana okukola ki ate kize mu kaseera nga keekabi wuliriza musumba kijidde mu kaseera akazibu nga n'abasajja nabo batandise okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe anti abasajja abasudde obuvunaanyizibwa kebeera bazaalibwa ddi bayinza okuba bazaaliddwa mu kiseera kino mwe batandise okunegerekitinga boy child abasajja abatuzaala bonna tikuli yasola buvunaanyizibwa batubeererangawo kati fe abafuuse abasajja nga omuwala ayimusiddwa nga bamulangiriddeko nti twenkana ekigambo kiri mwenkanonkano naye nga mu butonde si bwe kiri tetwenkana kakati netteeka ne livaayo nga liri nnyo ku ludda lwa mukyala kakati omusajja alabanga atalina amuwolereza kati tagenda wala kuba ne bwagende wala tajja kusinga okukakkana ng'abakazi be bagamba nti twenkana basigadde bayina obwetaavu era bangi kati abasalamu nti tebagenda kufumbirwa naye kabanoonya abaana abazaalamu reality eri ku ground omukyala agamba kafuna amuzaalimu kasita yeesomedde olwa hype eri gye baabawa akola sente ze omwana ajja mwerabirira in fact singa ogenze ku ground nga munamawulire okola research ojja kusanga abasajja bangi abakazi be bakwanye nga bababuulira nti apolo nkulaba oli musajja mugezi okola naye nze njagala onzaalemu omwana nja mwerabirira kati abasajja bwe bamaze ate okubula abasobola okubakolera ekyo kati bagenda kutandika okuzaala nga abaana nga tebamanyi bataata baabwe babajja mu macupa gyekigenda kati spam bank ziringa banka za musaayi zikola business sayansi watuuse omukyala kati abeera n'omwana nga tamanyi kitaawe bamukuba bukubi mazzi ga kuzaala just kabeka singe nga yesu yamusitudde n'omusitula kubanga ali bize olaawe wetuva mu buntu tugenda mu bwansolo nkyensolo kati tekyetaagisa of course bwoba oyina ente eyo tokyetaaga wannume ne bagiwakisa ab'ennume abakyazeetaaga ba conservative ba Africa apola ine nnume ogimanyi mpayo ku nnume gyewakise artificial insemination abamu tebagyetaaga kubanga ennume bazimanyi gye ziri nyina gye nakyala oli nanambuza faamu muzeeyi wange nandaga ennume nga badde bamuwa obukadde 5 mu nnume emu n'abugaana ng'obuloza nti ente ziri ku million 2 oba 3 5 50 million obukaddaga ayagala esigale ng'ekola nangamba nti ekyaŋŋanyisiza obukadde 5 ente eno yina kapasite okuzaala buliidi yaayo ente 400 eryoke eggwemu amaanyi kakati ente 400 kale zibalire ku lowest million 2 ze sente meka million 8 kakati addire million 8 lufiirwa atwala 5 kibalo nekyo kyejogedde si kyekituufu nti tugenda kutandika okuva mu k'obuntu bwe tunatandika okulowooza okuwa
umaganya abakyala ene waffe kizebuzi ekitiibwa ky'omwami n'obuvunanyizibwa bw'omwami okutandika obutabutunuulira. Yes. That is a consequence of this campaign we are talking about. Yes. Atenga ebigenda okuvaamu si birungi. Atenga bikyeyongera. Kubanga tuva ku nnono eya Katonda n'ey'obuwangwa. Yes. Katonda agamba omukyalo okugonda n'agamba omusajja okwagala. Naye omukyala bamusomesa nti olina by'ogonda mwenkana. So nga bakadde baffe ekyabatambuza ng'omwana ajja abuuliriddwa nti ez'enkanankana n'ebisikite zaaka. Exactly. One of you must calm down. You understand? Era waliwo conflict yawo. No, obuzibu musumba bwali ku ntandikwa kwennyini. Engeri gye batandikamu ekintu ky'oyogedde nti kyali kisi kibi. Kyali kirungi okuyamba omwana obuwala naye abeere productive. Naye ekigambo bakijjayo bwe binaga ni mwenkanankana. Olutalo olwo oba olujjukira bulungi nga olwalimu Honorable Miriam Matembe kirungi nti bakyali balamu. Honorable Engineer Winnie Byanyima. Olutalo olwo lwasooka wano olwa Honorable Specials awandira Dr. Specials. Olujjukira bulungi B97 ndowooza eyeeyo. Omwenkanonkano ogwo ndowooza gwe gwayonoona ekintu kino. Nyina olwo n'ababagamba nti abasajja tebateekwa na bakuba muyigeta ikondo bakube. Yes. Jangu ne judo. Yali dokita oyo yennyini. Mu maka sibikakasa. Toro magani muyigeta ikondo amakanga lifuuse eddwaniro. So ng'omulamu omutuufu gwali ogwo gw'okuyamba omwana obuwala akole ki? Aveeyo afuuke productive mu society. Yes. Gwali si mubi. Naye waliwo extremism. Yayitiramu ey'omwenkanonkano ekitali kituufu ate nga oba oli awo kyekiviiriddeko kati kyetwogerako olwaleero. So one point nga twanukula ekibuzo kya Honorable Minister wa Education omujjuvu Mama Janet Kataaha Museveni campaign yo girl child yekka ereetedde abawala okubanga batikkirwa bangi bamaliriza bangi ku levels zonna ng'abalenzi batono. Abalenzi bwe baali neglected abamu ne bakwata eri omunjaga abali ne bayingira okunoonya akasente ne bayingira obubbi n'obwenzi ne bagenda mu bintu ebitagasa. So government bwe benoonya solution ekomewo ku mwana omulenzi omwana temuta naye ekomewo ku mwana omulenzi. Era ndowooza ekyo kijja bakisookedde mu Uganda ebweru tebannaba kulowooza kuddayo ku mwana mulenzi. Omwana omulenzi bamulowooza kugenda ku lutalo kulwanirira ggwanga. Ate ng'era nawo kati nawo balansinze still America ekulaga nti amagye amakyala mangi oba ne mawanga amalala. So nga wano tulina amagye amakyala ne mu poliisi erulaba nti abakyala baali beetaagisa naye si be basobola okuba nga benkanankana n'abaki n'abasajja. Tweyaze nnyo tweyanze galaba Salt TV n'awuliriza Salt FM program omunyo ku makyate program emisingi egenda maaso. Tulina omusumba Aloysious Bujjingo. Musumba tugenda kuwumulamu katono nawe we tujja okutandikira wenyini. Ogambye nti campaign ey'okusitula omwana obuwala girl child yeetaagamu balance n'omwana ow'obulenzi naye akoze eki naye alowoozebweko. Ate tugenda kifuna era otugambye maama kasita kitandise omulenzi agenda kujjukirwa. Era otugambye nti consequences ezimu kweze zivudde mu kusoosowaza nnyo omwana ow'obuwala era ze zimu zino ze tulaba abasajja nabo okutandika okufuuka ebigwegwengeri nga tebakyafaayo. Kugambye n'abawala bennyini baproposinga nti muzaale mu buzaazi ebisigadde ajja byekolera. In fact bawasa abakyala batandise okuwasa. Abakyala bawasa agenda okulaba nga ayina gye yakwata ekkubo lye yakwata sente azifunye naye ate obutonde bubanja n'afuna omulenzi. Tugenda kuwumulamu era tukomewo tova ku Salt TV, Salt FM n'emikutu emirala gyonna katugende ate tudde. Mulamu okwo tugenda maaso ne program omunyo ku makya program era ye program emisingi ku Salt FM ne Salt TV. Amanya gange nze Principal omusumba Aloysious Bujjingo tukyali naye nenga nkujukiza nti program ene kutusipako aba John Haas International College of Health Sciences basangibwa bitundu ebyekigobe kigobe yali munjiro municipality basomesa oba batendeka abayizi emisomo oba masomo ga nursing and midwifery. Mubanoonyeko bakakasibwa bitongole bya government ebikakasa
amatendekero ag'ekikabwe ekityo era bagamba nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso okwa January n'okwa July mubanoonyeko mubawagire kuba nabo batuwagidde. Omusumba Aloysious Bujjingo wetugendedde okuwumula nga tukyali ku nsonga ya campaign ey'okusosowaza omwana ow'obuwala etandikanga girl child naye ate ekiri emabega woman emancipation sustained campaign etambudde kumpi 2 decades, more than 2 decades. Ng'ogamba nti campaign eya okusosowaza omwana ow'obuwala ng'omwana ow'obulenzi oba oliawo bamutadde ebbali tafiiriddwako nnyo yandibanga yevuddemu kino kye tulaba oba kye twalabye wiiki ewedde nga owekitiibwa First Lady Mama Janet nga abuuza nti naye lwaki abalenzi balazeewa P7 bamalako senior 4 yes graduation kati tulinze tulabe bya 6 bebinafuluma waliyo ba female bameka ba males bameka nayo oyinza okwekanga ngera kigenda kusigala nga status quo ne tugamba nti emitawaana gyonna gifubutukawo nti waliwo kyekubira nti era kati omuzadde anoonya sente okusinga za kuweerera muwala ogambe nti kati kiyingidde ne mu bwongo obw'abazadde nti omuwala ono ajja kuyamba nnyo okusinga omulenzi omuwala ayamba nnyo okusinga omulenzi. Yes omanyi yes ekintu kyonna kijja nakuwulira nakugamba omuntu akolebwa ebintu ebyo bisatu byalaba byawulira nebyasoma kati kino ekintu ekipikiddwa emyaka 40 kiraze abantu mu bwongo bwabwe kiyingidde nti omuwala agenda kuyamba nnyo era olwaleero bw'otunulira bali mu kulinnyonnyanya abagenda ebuwalabu okukola bawala by a very big percentage bawala be bagendayo okukola abawala abo abagenzeeyo bazimbidde abazadde baabwe amayumba kati campaign gye yadda yafuna kyekubira minzaani yakyama olugogo lwewunzikidde sayidi emu ate olw'okuba nti still bw'olekerawo okwogera kyenazuula ng'omusumba obulamu bw'omwana Adamu obulamu bw'omwana w'omuntu bugendera kukujjukiza you keep reminding someone kati bajjajja baffe babustinganga abalenzi gwe musajja gw'ogenda okubeera nga oli breadwinner oteeka okubaamu amagezi omutwe tegubeera musiru ate omusajja ye mutwe gw'amaka ng'ono bwolaba bwenkola so nga bajjajja bataata bajja bapeka batyo kati wakyalina budde bwogera na balenzi abo kampeni yakwata ekkubo limu n'olwekyo okumaliriza kw'abalenzi kugenda kubeera kubi singa tewabeerawo kikolebwa abalenzi ne bakimibwako ne bategeezebwa nti be bataata kati olwaleero abayina abaana nga beggambe nga tebalina bataata tebababeereddeewo tobala era mbadde njala akozesa abantu otusigira ekifaananyi nga tuli mu nsi nga tutambulidde wano we tuli ng'omulenzi asuuliddwa ebbali ng'abakyala n'abawala be basosowaziddwa tusigira ekifaananyi kinaaba kitya mu maaso eyo omundowoozayo abawala bagenda fuuka bakambwe abawala batya kubanga bw'anaafuna omulenzi omuwala bw'aba ayagala omulenzi asobola okuba nga ayina ye tageti ye ng'ayina ebirala byeyenoonyeza naye omukazi bw'agivinga in kati omulenzi ono atasomye era atamaliriza era gwe bataafaako ate agenda fuuka kyetaago ky'omuwala asomye bagenda kutta abazadde nekyo nakyo abalenzi babadde batta abazadde nga babatira bawala afune byanawo omuwala kati omulenzi takyalina byagaba ne empowerment temuliimu kati bempawalinze muwala kati yakola anoonye byagaba era bw'oba weetegereza okwanjula n'okukyala okw'omulembe guno okw'abaserebu n'aba bulijjo abakyala beeteekeramu ssente abakyala be bateekamu ng'okakasiza bukakasi be bateekamu ebiseera ebimu abakyala beeteekeramu ssente balina standard gye baagala kasitaafuna omulenzi ali presentable nga yeetwalira nga ye yeeteekeramu ssente
kati olw'okuba nti obwetaavu bugenda bubeera bungi eri abaana bonabola abapikiddwa bagenda kutanga bazadde basobole nabo okufacilitatinga abalenzi baabwe ng'abalenzi badde batta abazadde nga baagala kufacilitatinga abakazi. It is time to wake up. Njagadde nga tunagendayo njagadde okituleetere mu nnono ya Bayibuli nti omusajja gwe mutwe. Omusajja gwe mutwe. Naye ate omutwe ate gwe gukoze eki? Naye omusajja gwe mutwe bwe nkuzaayo ne Bayibuli etugamba nti balikkiriza batya nga twali ababuulira. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Yes. Romans 10:17. So somebody cannot believe in himself unless there's somebody telling him. Yes. Chogamba nti n'abasajja nabo tuteka kubabuulira tuteka kugera nabo. Kati omuwala atula mu kibiina ngaze ku competinga kubanga abadde ne moralo bazze bamuboostinga. Osobola era abagwamu n'abakuba. Oba otegere kye ngamba? Yeah. Ali empowered globally. Kati awo education system yaffe kankanone yo tugende maaso omanyi nti naye ina extra point zeewo omuwala kuyingira mu university kugenda ku level endala kuva dda babateera ogwerwaneko bakwongereko. Omulenzi baali bamwongeddeko omulenzi tebatuula pepa yemu. So embeera bwete bweri ogamba nti gye tulaga tewajja kuba walu naye ekirungi onyulutuga nti olutuusawo okwebakanga gwe omugayaavu. Proverbs chapter 6 verse 9. How long will you slumber, O sluggard? Oligolokoka ddi mu tulootwo? When will you rise from your sleep? Wakyaliwo okwebaka kutono n'okubongoota kutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaagako ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. So shall your poverty come on you like a prowler and your need like an armed man. Tomanyi kye kijja kutegeeza ng'ensi zituuse ku ddaala nti abakazi be balwaninga economy. Actually kye kiddako. Kubanga kati bwe babanga be basomye obulungi be bali mu bifo eby'enkizo be balina bizinesi ez'amaanyi be babeera balwaninga economy. Yeah. Tomanyi kye kitegeeza ekyo? Kitegeeza ki? Kubanga omukazi ne bwakugulirayo mirweegi mu mwaka mulamba ayinza ojjogerako emyaka emirala 3 mu maaso. Tebagenda tukyawa. Teka tuwaze kukola mikwano wano tuwaze kwogera mazima. Emisingi nti abakyala kombayininga n'omunnyo ku makya bagulayo ku kantu ng'ajja kubanga akwogerera mpola kiri mu butonde bwabwe kabeeraani era bwe wayitawo ekiseera ng'agamba naye suuti gye naggulira bwe wayitawo ekiseera ng'agamba naye bwe tugenda out nze nsasula naye nga yakasasula omulundi ogumu ng'osasudde emyaka n'emyaka emyaka n'emyaka. So emotionally nti economy bwe nebeera mu mikono gy'abakyala bwe baninga economy tujja kufuna obuzibu nti ate bo balina n'akantu akalala balina contentment bali contented n'ekitono. Singa omukyala afuna miliyoni ze 40 omwaka omwezi ng'olususu lukomawo olususu nga lukomawo ate tomusuubira nti ayagala nnyo zifuuke miliyoni 2 omusajja ne bamusasula miliyoni 5 omwezi ayagala agende ku biliyoni zibiri. Nekyembagalako kikino omusumba nga twogera ku economy erunning bw'abakyala. Abakyala ekisooka bali bakekereza. Simanyi oli ku bakyala b'olaba n'amaaso go. Nedda abakyala si bakekereza. Nedda kyenzijjayo kikino abakyala ndaba ku mukyala asomesa omwana ku university naye ng'atunda sweet ku kubo. Bayina engeri gye bamanagingamu akantu akatono okusinziira wo babeera bamanyi bali flexible. Ndowooza bakyekyo. Naye abakyala
baspendinga ne bomuteera awo ekisawo kya ssente amanyi bwe zitambula ne ziggwawo nga temuguze ploti nempozi nga si yazikoze oba twogere bwe tutyo omukyala nga ssente ye yagyekoledde nga ssente ye yagyekoledde bamanyi okuspendinga obulungi kyendowooza naye economy erwaningibwa abakyala tugikuba mukubi ttooki ensi eba egudde oba banyiiga ensi eba emaze okugwa kyekyetaago ekyokusitula n'omwana kyekyetaago katonda yakigenderera omuntu ali incomplete bw'aba nga talina munne kakati bwe tuyimusaako omu oli omulala ne tumuleka bulesi ne twerabira okumujjukiza ng'obuzibu buze. So one of the problems ekireetedde abaana okubanga abawala kati betulabanga bamaliriza emisomo abalenzi nga enamba yaabwe ekendeera enamba esooka oba ekiteeso kyaffe kyetulowooza bulowooza buli muntu waddembe okulowooza nti omuwala decades 2 ali mu kampeni ya kumuyimusa omulenzi teri amwogerako tutegeregana. Ekyokubiri kyava ku mbeera gye twayitamu eya covid. Embeera ya covid abawala yabawa embuto abalenzi yabayigiriza ssente okukola omanyi ekigaana abaana b'okunyanja abalenzi okusoma kuvuba kakati eno gye tubeera embeera yakwata wansi n'ewaggulu nga everyone at home in the lockdown is a breadwinner. Singa omwana akomawo nga yasobodde okuleeta omunwe gwa muwogo mumwebaza nogenda ofuuse taata ate ng'omuwala oba oliawo yali talina mukisa ogwo gufuluma okugenda yali talina mukisa ogwo gufuluma ogenda kuyiriba naye ate baafuna embuto abo nazo zaabajjira bukiza accidentally naye twebaza gavumenti nti yabakwata bulungi naye abalenzi baasigalayo mu kunoonya ssente baasigalirayo mu kuyiriba abalenzi bapoota abalenzi jjukira be twasanganga ku makubo nga batunda masiki ke baakwata ku ssente ezo ng'okuddayo mu ssomero kizibu abantu balina mentalite gye tulina okukuba nga tugikuba na bwegendereza balina mentalite nti abantu basoma kufuna ssente okule nawe osome ofune ssente ezizo abantu batono nnyo abamanyi nti value y'okusoma is to give service not to get money. Beera dokita ojjanjaba abantu beera looya olwanirira eddembe ly'abantu beera mubalirizi wa bitabo ekonomi ebeeko weetuuka okusoma si kufuna ssente ekyo nsaba gavumenti ministry education bakiteekemu ssente bakole civic education abantu bategeere lwaki bawerera abaana n'abaana bategeere lwaki basoma. Okusoma ebyenjigiriza si kukola ssente si kufuna ssente nti soma ofune ssente era twafuna n'obuzibu obwo nti ne mu career guidance abantu tebanoonya wabanaayambira humanity banoonya wanaafuna ssente kati eyokoosa omwana gye yakutereeta ssente mmeka asome kino kyekireeta ssente amangu kati naye bw'awulira nti mumuwa okusoma ekireeta ssente amangu talina nsonga emugaana kuddira ssente ze mumuwadde okusoma n'atandika omudaala okuliraana university okukkakana nga graduation zituuka nga taliiyo yanoonya ekireeta ssente amangu. Ndoza bottom line musumba kwe kulowoolezaamu ssente mu buli kimu okulowoolezaamu ssente abantu baagala ssente tebaagala kirala naye olunaku lwofuna challenge n'oyingira eddwaliro otegeera nti bano abantu tebali mu kukola bukozi ssente naye bali mu kutaasa bulamu. Omusawo atendekebwa kintu kimu kyokka to save lives. N'olabanga babypassinze bafunye obatema akaseke bakayisizaawo nti omuntu agenda kugira nga aliira awo so ekyo kiri ekyo tolina bw'okikwataganya na ssente. That is important. So tulina okusomesa abantu nti ssente zeetaagisa naye ekisingako obukulu kwe kuwa saavisi bantu bannaffe obuweereza ekigambo bwe kyogerwa simanyi oba
tufuna engeri gyetunyonyolamu nekitegereka nti service delivery naye abaana nga tugezaako okwanukula ekibuuzo kya maama kubanga akyakibuuza n'abasenior 6 bayinza okuvaayo ng'era abawala be bangi abalenzi bagenda mu ssente mu covid. So ensonga kati ziweze bbiri ez'okutunuulira enkaliriza. Ekisooka campaign zezo zibeere balanced. Then ekyokubiri tutunule ne ku nsonga ya covid effects eza covid. Ekibambulira kya covid ekyatutomera kyasindika abaana abato mu kunoonya ssente ate ng'okusingira ddala abalenzi be bagenda okunoonya ssente ezo. Tunulira obwana obuto obulenzi obutayaya ku byalo nga bulonda bicupa. Obulabye obulabyeko musumba obuyina ebisawo nga bugenda bulonda bicupa obuweesa ebicupa kizibu nenga banoonya ssente. Twanguyeko kubanga ndowooza obudde buggwayo. Ensonga namba 3 education is commercialized. Ebyenjigiriza byafuuka bya ssente byasuuka byabusuubuzi byanfuna ate ne tuba n'okuduuluuka nti abazisobola bagamba bali naye ani akaka buli muntu agende waaja campaign kigambo tekitunyumira nenga bakikozesa nnyo kati bakikozesa era abantu oli akola esse namba ku Twitter nakunyonyola noonya level yo wabula ye bottom line baba kugambye nti noonya level yo so kati ng'emirimu mitono emisaala nga tegyeyongera nga fees ziri unbearable omuntu asalawo naga nti kamperereko ono onajje tukole kizibu okugamba nti omuzadde yasazeewo nti awerera omulenzi agenda n'omuwala ku kizimbe akola obwa poota nedda kizibu okusanga nga omuzadde yasazeewo nti kawerera omulenzi agenda n'omuwala mu garagi. Do you understand? N'abakyala bennyini ku midaala kizibu okugenda n'omwana omuwala ku mudaala wakiri agenda n'omulenzi gwe n'agamba weetika ensawo eri leeta ekitundutundu ky'obumonde kiri leeta ennyaanya ezo. So omuwala alina engeri gy'akyayitawo olw'ebintu ebitali bimu naye education tulina okuva mu tulo nga lunyiri bwe tugambe nti lutuusaawo okwebakanga gwe kati otuteeko nti gwe Uganda omugayaavu ekintu kigenda out of hands nga tuli mu tulo twebase nga tutunula ne omanye okwebaka noti ne salire nti walemedde mu buliri waliwo okubanga gw'osooka ebweru naye nga tolaba obwongo bwo nga bukyebase opportunities ne zijja mu lunaku omuntu n'azuukuka ku ssaawa 4 n'ayingira ekibuga n'akola ssente okusinga nawe kenyini ne weefaanoka nti naye akikola atya luli y'obutungu lweyezenga ndi wano ane neebase era ne baga nti naye gundi oli mwebafu naye nga wuuli otunula. Kati ebisale byenjigiriza mu Uganda byali nnyo abantu batunula bw'otunulira average salary weebuuza abaweerera abaana ku bukadde bonna n'ekitundu okudda waggulu bakolera wa ate ng'obwo bwe twogeddeko naye abalala abaana baabwe bali mu masomero nga ttaamu eri mu bukadde 100 gye bali nabo Uganda eri mu double standards wakati international schools gye ziri wano waliwo akatale kazoona okusinga ewaabwe gye ziri Uganda eri mu double standards okusinga omuntu bw'asobola okukirowooza. So eyo nayo factor y'amaanyi nnyo kubanga olwalero bw'otunda embuzi zo kati ate ku second term ogenda kutunda ki? Olwalero bw'otunda ente ezo kati ate ku third term ogenda kutunda ki? Bw'otunda ekibanja ng'omwana agenze mu semester esooka ekibanja nga kwe mukulidde kyekibabeezezzaawo ebbanga lyonna omwana ng'agenze mu semester esooka n'osala ku kibanja kati olwo semester aligenda okumala nga tokyalina nnyumba ate ne mubeeramu embimuzigo ng'anoonya omulimu gwabula. Ate musumba nze kinuma tosobola kunenya muzadde ayayaana okusomesa omwana we tosobola munenya kuba naye akimanyi nti mu education omwana bw'abanga asomye mwe muli obuyambi nti asobola okukomawo n'ayamba era eggwanga erigenda okubbira eribonaabona lisooka kufiirwa byanjigiriza
kubanga ebyenjigiriza bwe bifa then n'ebyobulamu biganye byonna kubanga anaakola mu byobulamu alina kusoma musomi so omwana abaana saagala kwefuuyira ng'ombe naye nnyina omwana gwe natwala ku ssomero juuzi yafuna buna naye nga talina gy'alaga Susan ye yamulaba ku social media ne tukontakitinga nannyini YouTube channel omwana ne tumugjayo ne bamuleeta ng'ekirooto kye kubeera dokita ayina n'ensonga lwagamba nti omuntu alina ekirooto ky'okubeera dokita ng'ekigambo kinyuma bunyumi naye yafiirwa omuntu ewaka eyali amuyamba era zaasoma ng'ayambibwa buyambibwa naye yafiirwa anko we yali amuweerera ng'afudde bulwadde bwa mutima n'agamba by all means nteekwa kuba musawo ate in particular ow'emitima bw'omulaba bamuleete wano ku Soul timwamulaba monoka ya parking awo nga akabola ne bakajjamu nga kasomedde eri Masaka ne kafuna buna naye nga kagenda kukomaawo kati bwe ntunuulira ekisa Mukama kyampadde olw'ebisale ebiwanvu ebitasoboka namutadde mu ssomero erisobola okuyamba ekirooto kye okutuukirira naye taata si byangu nti atandika ekitone ennyo n'ekashopingi ke obukadde obwo buna nga bameka ababusobola kyekibuuzo anti akomyawo n'ekirooto kye ebyenjigiriza bwe bifa kubanga ono ali omu afunyeyo omuzira kisa Pastor Aloysious Bujjingo naga akamukwate ku mukono naye bameka abali eyo olwaliro singa gavumenti eyisiza ekirango nti eyagala abaafuna okuva ku buno okutuuka ku 12 bokka wandirabye nga tebazzeeyo ku ssomero wandirabye nga tebakoze eki tebazzeeyo ku ssomero bajjuza Namboole so waliwo drop out eyo eteri neeyagalire olw'ebisale nkugambye nti ono okumutandika namugje Masaka ewaabwe sina bwe muyita naye nayogera naye mu interacting era tusobola omusomesa naddayo eri ewaabwe era senior ono yewaabwe ndoze limitwalo nga 15 naye bw'otunda ekirooto kye n'amagezi g'alina olina okuwayo saddaaka Musumba tulina eddakiika ziri 3 kati wunzika simanyi bw'ogenda okuwunzika ensonga eno kijja kunnyanguyira mulimu obutali bwenkanya obwetaaga okukolebwako nga Minister of Education ate ng'ali mu buyinza balwane emboozi eno ezengeeranda bannange ebisaali by'amasomero biri waggulu n'ebisaali by'amasomero biri waggulu kati abazirina ne batuula ku batazirina nebaga nti ani abakaka mufune level ani abawaliriza naye ng'ekituufu kiri tewali atukaka era tewali atuwaliriza naye abaana bano abalina ebirooto nga gye bali teri bikola laboratory teriyo era bw'otunula abaana basinga kugwa bintu ebyokuba nga tebalina bye bakozesa practicals olw'okuba oluzungu terwetaaga laboratory abaana baluyita oluyiga lulimi bagambe chemistry nga bwe nava eri n'enjiga Oluganda bagambe biology lulimi bagambe physics olabe obubonero bwe bajjayo so amasomero tegayina byetaago agalina ebyetaago omuntu alinga asasulira eggulu naye buli akyogerako nga bamukuba ku nsorobotto noonya levoyo nga bayisa Twitter baga ye bakola ki mu nsi abo naye bemugamba nti bakola ki mu nsi abaana bamwe bemuteeka ku leve eyo bano be bagenda bazaalamu ekyokubiri bagenda kubeera mu abo yesisoyateyemu tugenda kukuza ababbi n'abatemu bangi wateekwa okubaawo control ku bisale by'amasomero kubanga abasomesa bebamu bawano so tutunire ensonga 3 mu kumaliriza ensonga esooka omwana omulenzi naye kati afiibweko byonna bikwataganye byonna byonna kuba tumaliriza nga twogera ku butali bwenkanya omwana omulenzi naye ateekwa kulowoozebwako ng'omwana bw'alowoozebwako ensonga ey'okubiri bakebere pandemiki ya COVID-19 bwe yagwawo abaana bano abalenzi baalagawa nabo butali bwenkanya abalala baakula bawaggukiramu egyo emyaka ebiri n'agaana okuddamu okusoma edda ennyo ng'omuzadde
tozaala wekka ekyalo kyonna kizaala bobuzaapolo lwaki tewasomye ate kati wali sente sebo ng'omuntu agende waka ng'alinga obwo obuyinza nga omwana ono nga tasoma naye kati twesuleyo gwa naggamba bw'oba batasoma abantu balina emitima emibi nti aga nti otyo abo kasita tebasomye n'ofunyemu ki bagenda kukuba bulooka tubadde n'olutalo ku northern bypass awo ng'abantu bakwata peva ne bazikuba ku ndabirwamu windscreen z'abantu bw'oyimirira nabakubako akasimu bwe mwagana okuwa omukisa okusoma butereevu olw'obutali bwenkanya obuli mu bisale by'ebyenjigiriza wateeka okubaawo patro musumba ekigambo ekisembayo tuwunzike program ekigambo ekisembayo era kiri muno mu bayibuli tuzuukuke engero essula 6 olunyiri olw'omwenda olituusaawo okwebakanga gwe omugayaavu oligolokoka ddi mu tulooto Uganda lugero si byaffe byogera ku muntu nejjukira ne Uganda entite wabeerewo okuzuuka wabeerewo national awakening wabeerewo ekigambo kino nga ekisinde ekya General Muhoozi kye baleeta patriotism moyo gwa ggwanga Patriotic League of Uganda ekirungi tebagirangiranga nga pate naye buli muntu abeere patriotic omusomesa nanyini ssomero minisita omubaka wa palamenti kati olaba wiiki ewedde omubaka wa palamenti yasituka n'agamba boogere ku byaki ku bya education ebisale naye bameka bamugolokokeramu musumba tuteeka kuwunzika tukitegedde nti bwe boogera mu ngero nti ozuukuka ddi mu tulo waliwo otulo wadde tukeera boogera muntu kati basobola okuba nga boogera ku Uganda nasanyuka nnyo musumba nga bakyusiza mu curriculum ne bagenda ku competent based skills empowerment development curriculum nnyo naye kati ne wano nawo waliwo okuzuukuka era nkiwagira nnyo naye abantu bonna tebagenda kwata kubiri waliwo naawe kyomanyi nange nga nkimanyi nti waliwo omuntu ng'ateeka okutoma senior 5 senior 6 agenda abajje ayina okusoma senior 5 ne senior 6 kuba tolina bwogenda kumanaginga tojja beera saabalamuzi nga wabulankingira ku senior 4 kati abazadde batandise doota lwa senior 4 naye abaana abalina ebirooto ebinene tebalina opportunity musumba ekigambo basabire n'omukisa tuve wano mbasabira omukisa nsabira Uganda waliwo essuubi kasita ekibuuzo kivaayo ansa zitandika okuvaayo maama Janet abuuza abalenzi balagawa kati ffe tuleese contribution yaffe n'abala baleeta contribution yaffe yaabwe nsaba Katonda ebigambo ebyo nga bigattidde owamu tujjemu ekirungi ku lwanyaffe Uganda ku lwa Katonda n'ensi yange mukama ab'omukisa mwenna mwebale kwekumira ku munnyo twebaza mukama olw'akaseera kano program bwetwe bwetambudde abatuuliriza yonna gye musinziira katuddemu era tusinkane wiiki ejja mukama abakuume shalom